Kale ssebo. Abakulaba soko bannyonnyola amannya gwa. Amannya gange nze Blood Nandi Bakooya. Eyali yemanyi nga muwala w'omugenzi Paulo Kafeero. Naye gwe yeegaana. Kubanze si bakikabe banneegaana wabula yo omugenzi kewe. Era kati wendi wano ndi byange. Ndi byange olw'ensonga gye yansindika natuukayo omusawo muganda ng'omusayi tegukwatagana. Kati kitegeeza nandibadde nkomawo gyali naye obuzibu yali amaze okukola ki okufa. Kati sikyayinza kulabika nti ate nzira erimbwa ate nnonooza bye nnonooza kuba lwa nsonga nze mpulira abantu balanga ku leediyo kwonna balanga ne bagamba nti abaana ba Kafeero bonna abandyagadde okwekebeza omusaayi bajje beekebeza eki omusaayi. Ne neebuuza omusaayi tugenda gwekebeza naani? Kuba nze gwe mmanyi nga Paulo Kafeero yakola ki? Yafa. Mu bulamu bwange nze nkuze kutuuka wano kuba nazaalibwa 85 Desemba 25. Naye nkuze okutuuka wano mpezza emyaka 34 nagiweza Christmas eyo yaggwa. Nesirabangako muntu gwe baziise mu bulamu nga sigamba nti byantalo naye nga bamuziise mu mirembe ab'ekika bakuŋŋaanye bamuziise ate ne baddamu ne bamuziikula. Sikirabangako kubanga kutawaanya. Nga tetunagendayo wakulira wa? Nze gye nakulira Luweero. Era twajjanga emaganjo ne muzeeyi yennyini najjanga nandeetera obuyambi. Paulo Kafeero nga bajja ne mama wange Sala Birungi bamuyita mama wange kuba bwe bajjanga yali mukazi wenze nkimanyi. Bajjanga ne bandeetera obuyambi ne mulindwa muwonge. Era nina n'eggaali gye muzeeyi Paulo Kafeero giyampa okukimirangako amazzi era nayo njirina. Naye ab'ekika engeri gye bakayanira ebyekika bwe baba bajagala nayo nsobola ogibawa. Tisooke tulindeko. Amaka ge wakuliranga mu ge gaali aga Kafeero oba wakuliranga walala? Kafeero yali abeera wa? Soko batangaza. Amaka ge nakuliramu tegaali ga Kafeero. Nze muzeeyi wange olubuto yalugyamu lwa myezi 6-7 era muzeeyi bw'agamba n'omukyala yali yanjola. Kati ne tubeera emulago. Kati muzeeyi n'agamba yagamba omukyala oyo kuba nabuuza omukyala oyo omukyala n'aŋŋamba nti gwe okubeerawo kuno muzeeyi okutuuka wano ng'okuza okutuuka wano yali tayagala mukyala we oweeka okukumanya. Era kyova olaba nakujja mu ddwaliro n'embeera naawe era muzeeyi abadde ng'akuleetera buki buyambi. Era n'okusomako nasomako akatono nenjiga okuwandiika erinnya lyange naye nga muzeeyi yampanga ki sente era yakireeta Paulo Kafeero ye yasasulanga fiizi. Era n'abamu nga bakimanyi nti ndi mwana waani wa Kafeero. Era nga n'abaana awo abamu okujjako abaawali ku lujja we nakulira kubanga maama ye bo bakimanyanga nti ndi mwana wa Kafeero naye nga ate bo tebakimanyi abamu abatoototo nga tebakimanyi nti maama oyo si yakola ki si yanzaala. Ng'era bantwala ng'omwana wa waka era ng'ajja bulungi nnyo bajja ne mulindwa muwonge kuba nzijukira bulungi nnyo omulundi ogwasembayo yajja n'amatooke mu mmotoka eri awo kaalinga kaddudu ke yajja nako nga kalimu amatooke era ne bakabikula buutu n'emigaati ne bandeetera ne bulangiti. Era babindeetera nina n'ekikooti kye yandeetera ekyokwambala ekyempewo nga naye si kye kino kye nyambadde. N'akindeetera era ekyo nkyakirina. N'akindeetera ne bulangiti lwakuba mukisa mubi. Abandaba eyo abaganda bange munansonyiwa ab'esayidi ya maama. Bakola bubi nnyo bakinzijako. Naddala bulangiti yo baginzijako. Naye nensigala nga bwendi. Naye nga nze muzeeyi wange. Kati wali wakulira yali mukyala wa Kafeero? Teyali mukazi we. Yayamba muyambe baali mulago. N'amusaba nga talina ngeri ki gy'agenda kundabirira kuba nali nywera mu oba babiyita bimido kuba baagula ebyokunywa bingi n'abimuwa ebikebekebe bye nanywanga paka okukula okuvaamu. Naye nga ye alabirira buki bulabirizi nga si maama wange
nze maama wange olubuto lwavaamu yalujjamu lwa myezi 6-7 bwe bagamba era nze nakula maama wange sikola ki simumanyi nga mmanyi oyo nti ye maama wange naye luvannyuma nnyo olwo baganda bange bana oli bazaala batandika okunvumanga be bayogera ngambi buuza oyo maama mugamba maama baganda bange bamboola bagamba siri mwana wa muganda waabwe ddala maama kituufu nangamba ebyo bireke byabwe era nasirika naye wano omugenzi ngolo tugenze ebunyolo omugenzi okufa olwo maama ambuulira ekituufu aŋŋamba mwana wange nsi okukuza nakukuza naye ekituufu sinze yali akola ki akuzaala we yambuulirira ekyo we naleetera omusajja kati muzeeyi n'atandika okukyankalana bwe yakyankalana kubanga naleeta omusajja nga nzadde abalongo olwo abalongo abo ba first born baŋŋamba taata sezaala yennyini yalina okumala ki abaana abalongo ne twesitula ne tujja awo emaganjo kati muzeeyi Paulo Kafeero kwe yatiira awo ndowooza olw'abalongo bano n'agamba si yakola ki si yanzaala ngende ndaba oli omusajja avuga picha ya bbulu omusawo omuganda nti yalabika yakola ki yanzaala kati negayirira taata n'omukyala gwe twajja naye bamuyitanga bulannina nakiirya n'okufa yafa yali mukadde naye twesitula ne tujja n'amwegayirira n'amugamba bw'aba omwana nga azze wuwo kkiriza kuba gwe akuza amanyani igwe n'agamba nti ye era nze ebintu bye baasala sijja kulimba tebaabimalaayo era ye yagamba ngenda kusooka kunoonyereza naye nga bw'omanyi bino ebyokujja okwanjula biki ebyo nga okujja okukyala ebyo by'omuzeeyi yakkiriza n'abikwata era ne tubeera nabyo n'agamba naye ngenda kusooka kunoonyereza mu luvannyuma mulyoke mbakkirize mujje mukole embaga naye kati nga bwe nzikiriza mugende mumale abaana ne bamuyita ne bamwesibako agenda amala abaana n'agamba nkyetereeza awo olumbe we lwakola ki we lwamukwatira era nze yankima okujja okuziika Paulo Kafeero kubanga nze najje oba waali wayiseewo ennaku obanga 2 oba 1 kubanga awo sijjukira bulungi kuba twajja lwennyini nga bagenda muziika twajja ne mulindwa muwonge era mulindwa muwonge ye yandeetako yajja nanoonya ne bamulagirira yanzija na bunyolo maama yali yazimba okugulu nga tatambula ng'okugulu oba lyali ttalo nga tatambula era twagenda naye nga nze mujjanjaba twalina ku musawo muganda gye yatujja ne banzikiriza maama ye n'aŋŋamba twala omwana agendewa azike taata we nenzija kati bwe natuuka awo nasangawo okwekyanga awo nga bali mu kuyombayomba awo ko mulindwa nagaa n'omwana wuuno omulala ko oli omusajja n'amugamba yali ataddeko n'entalabuusi bwe mba mulabye nsobola omutegeera ndowooza lwakuba saamumanya bulungi n'agamba ebyoyo omwana sitosooka kubyogerako si oyo omwana gwe baakuba mu luyimba we nategeerera nnyo si oyo omwana gwe baakuba mu luyimba kono nti n'amugamba togezaako okubyogerako muleke byesonyiwe kuba omufu yafa amwegaanye ate kati essaawa eno oyagala bali bakyankalana byabwe ate kati oyingizeewo ebyono totawaana mulindwa muwonge n'aŋŋamba kati beera wano nange era nze sijja kulimba saayiwako ku ttaka era nabeera ne mulindwa muwonge era we baagenda bandekaawo ku lubalaza nze ne bagenda ne baziika ne bamaliriza ne tukomawo nze ne mu kidaala saakola ki saatuuka mu kidaala era mulindwa muwonge n'avuga emmotoka ne tulabika nga tukola ki nga tudda era bwe twadda bwe tuti twasula maganjo Masaaba bamuziika Masaaba so ebiri mulinda muwonge yakimanyi nti yali akimanyi kubanga twatambulanga nnyo naye batambulanga nnyo naye kubanga waliwo newe twagenda waliwo ekibaala eyo kiriko ebipande bya Kafeero nnyo omusajja oyo oba bayitayo makindye twagendayo nga nkyali nga nno sinazaala
namugamba noli omusajja nambuuza ate ono namugamba oyo mwana wange muleke nga tuli era ne Saala birungi twali Saala birungi Mulindwa Muwonge kwolwo teyaliiko naye nga kuliko ne muzeyi Paulo Kafeero n'omusajja omulala yalinga afaanana oba yali mutabani wa Amani oba yali Amani basudde awo sijjukira bulungi naye yasala bulungi gundi nga kaati bakuba bano bo nali mbategeera. Mpozi ekirala muzeyi namubuuzaako ng'amaze okugamba awo nti toli mwana wange ne mugamba kati taata badde nsaba ombuulire maama kubanga nawali wendi omukyala akola ki baana b'omukyala bandi bubi yaŋŋamba mukyala ye yagamba konze nedda naŋŋamba nti kati nindaamu kati ne mulindamu Saala birungi awo we yajjira nga atandise okuyomba kuba ye bwe yaguteekanga mu ttama ng'ayomba n'atandika okuyomba n'atandika okunvuma n'anvuma n'agamba omwana oyo yayandisuze na bweru atandika ati okuŋŋamba mbu mubuulire maama we gyali bamubonyaabonya kati paka bwe yakola ki bwe yamugamba nedda omwana oyo tewandimukutte bubi wandimukutte bulungi akubuulire n'engeri embeera gy'alimu gy'abeera kono n'agamba nti musooke mumpeemu obudde ne twebaka bulungi ekiro bayomba maama oyo Saala birungi yasula na mu ddiiro we twali ate nga batera sula eyo mu kisenge yajja ne tusula naye era bwe twasula naye okkeera enkya ku makya nagenda okulaba muzeeyi yayimuka teyamala na kunywa caayi waliwo kaseefu ke yayina katonotono n'asumululawo n'ajjamu ebifaananyi byali bibiri ekimu kyagenda ne mukoka ye Mukama Katonda kiyankola obubi eno gye tubadde n'asitula n'akwata ebifaananyi bibiri n'abimpa naŋŋamba ombuuzaani ne mugamba taata si mu bubi naye mbadde nsaba kundagirira maama gye yazaalwa naŋŋamba kati omanyi bw'owuliranga ennaku ng'ekukutte nga tosobodde kubuuza oyo omukyala kwatanga ebifaananyi bino obiteekenga emitwetwe oba obiteekenga bwoti mu kifuba kyo weebake. Ekifaananyi ekimu kyaliko omugenzi Paulo Kafeero, ekimu kyaliko Mulindwa Muwonge, ekimu kyaliko omukyala omuzungu ne Saala birungi, ne wabaawo n'ekimu ekyaliko Saala birungi nga kiriko n'ejjaazi. Era bwe yagibimpa bw'ati bwe yamala okunyinyonnyola ng'amaze obbindaga bw'ati n'abikwata n'abinkasukira n'atambula n'agenda mu kisenge ne yeebaka. Kati ekiriwo baganda bo bennandiise baganda bo baagala ziikuula ki engabana y'ebintu etabuse ekintu ekyo kyogerako ki? Engabana y'ebintu ebyo nze nkimanyi byanfuna bye bibatta, naye omuntu omugezi yandibadde nga nze n'aguma kuba oli eyakola ebibye yafa yakola ki? Yafa. Bwe babanga ebyokugabana tekyandibadde nnyo kikulu ekyokugabana. Singa babadde bagamba nti bajjayo bujja bintu bya kitaabwe butafiirayo, ekyo kyo mbadde nkikkiriza. Bwe kuba kuwoza ekyo kyo mbadde nkikola ki? Nkikkiriza. Naye ekintu kye sikkiririzaako ddala be baana okwekuŋŋaanya olw'okuba baagala okugabana ebintu mubakeberwe omusaayi n'omuntu eyafa edda. Ekyo mbadde sikikkiriza n'akamu n'akatono nze nga nze. Olw'ensonga omuntu yafa ensi n'ensi n'ekuŋŋaana n'emuziika mu mirembe ne bateekako n'abakuumi ne bakuuma ebijja n'abeerawo ng'agenze mu kitiibwa. Kati obudde buno Paulo Kafeero afuuse ekintu ekitagasa mu nsi. Lwaki? Bamuziikula buli lukya, baagala muziikula buli lukya olw'okuba abaana bakayanira ebyenfuna. Lwaki tebaguma nabo ne bakola ebyabwe? Nze ndi wano nazaala abaana bange balinga bukolwa. Ndi mu kubonaabona era mujja kuba mulaba ne wensula okwenjawulo. Nasulako ne kuleerwe kwennyini era na wano tuli kuleerwe. Neesiinaamu kirowoozo kigamba nti Paulo Kafeero bamuziikula olwaffe abaana be yazaala oba olwabo abaana be yazaala. Kuba nze muyinza okugamba nti oyo byayogera mu ssiro olw'okuba yamwegaana, olw'okuba oba si mwana wa Kafeero. Nedda. Nze nange kennyini gavumenti bwe mba nsazeewo nga ddala bwina avaayo basobola okugamba nti omwana ono engeri Kafeero gye yamukuza balina omukola ki? Omukebera oba balina okumuwaako kye bamukola ki? Kye bamuwa kuba yamuleka mu bbanga. Naye nze saagala kintu kyabwe n'ekimu.
nabyesonyiwa wabula nze nsaba gavumenti oba ali eyo yenna nza nyambe lwa famire gyenkola ki gyennina naye tebanyamba anyamba nga nyamba olwa Kafeero tindi muwala wa Kafeero abireke naye anyamba nga nyamba ku lwa musingi guno ogumbonyabonya ogw'abaana anyambe eyanzama voicing